ekirwadde ky'Ebola mu ggwanga, Obwakabaka bwa Buganda okuyita mu lukiiko lwa Buganda olulwanyisa ebibamba. Minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole ki NUDIP bibangudde abakulembeze mu Bwakabaka n'abakulembeze b'enzikiriza ku ngeri y'okulwanyisaamu ebirwadde ebigwa obugwi n'ebibamba. Omusomo guno guyindidde ku ssettendekero wa Muteesa One Royal University Kake Mengo nga babangudde ku nsonga omuli enkwata y'amawulire agafa ku ndwadde ezibalukawo, engeri y'okubudaabudamu ababa balwadde n'okusomesa abantu ku kuzeewala. Genda empola nga bwe tugoberera n'ebyo n'ebitegeezeddwa nagoberera ebintu ebyo tusuubira nti tujja kutambula bulungi. Ssentebe w'olukiiko olulwanyisa ebibamba mu Buganda era minisita wa Kabaka ow'ensonga z'amawulire Oweekitiibwa Israel Kaziwa Kitooke bano abasabye okwegendereza amawulire ag'obulimba ku ndwadde eziba zibaluseewo. Ate mu nnono waliwo n'ebitayogerwa. Tuli kasujja tujja kuvaayo onnyonnyole ebitawaanya omukulu era naye tekimusanyusa. Kale nga mulina okutambulira mu nkola eyo naye ng'ate abantu tebalina kusasamala. Kati mu kiseera kino twagala abantu be bakkiririzaamu, abantu b'ennono okuva dda abantu babakkiririzaamu abakulembeze baabwe, abakulembeze mu ddiini abantu babawuliriramu. Sheekh bw'anaavaayo n'abagamba n'Ebola gy'ali temuddamu ebyo byakwewahaaga buli kiseera, byakwegwa mu kafumito, byakola ki. Ebola waali waakiri tubongeko katono abantu bajja kuwulira. Kale kiba kikulu nnyo okumanya ani akuwadde amawulire. Kutegeeza abantu wali nti olaba omuntu atadde wali enkima ze zituleetera obulwadde, singa baleeta enkima endwadde nejja ne bagitunda akatale kaabwe kano balina bwe bakuuma ne bagatugenda kulya ennyama yaffe ey'omukago ne balya ennyama eyo ne bagizaako ewaka ya sikaali akuuma obulwadde ajja buleeta abaana bonna balwale. Ono ategeezezza nti ebibamba tebyakasooka busoosi kubaawo nti wabula byetaaga okwetegekera. Abamu abatamanyi nsonga zino za bibamba Obwakabaka bwabuzirwanyisa kuviira ddala mabega. Twalina ekiseera waliwo obulwadde bali babuyita akawumpuli, bwaluma nnyo abantu wano mu Buganda naye nga buleetebwa mmese. Era mu kiseera ekyo Ssekabaka n'agamba nti omusolo guno abantu gwe bawaayo omusolo gwava dda. Buli musajja mu maka aleetenga omusolo gwa mikira 10 egy'emmese, nga bakimanyi tosobola kufuna mukira gwa mmese nga togikoze eki nga togisse. Kati buli yagendanga kugombolola ku muluka ng'oleeta emikira mmeka 10. Emmese ne bazitta zonna ne ziggwawo, kawumpuli n'akola ki naggwawo. Omu ku babangudde abantu Carlton Scovia Nakamya ababuulidde ku ngeri y'okusomesaamu abantu ku bibamba n'engeri gye bayinza okwewalamu amawulire ag'obulimba. Ng'ejjo lwera kifaananyi oba vidiyo okitresinga otya n'omanya gye kyavudde, kyafulumizibwa ddi, n'omanya kituufu oba kikyamu nga tonnakyongerayo mu bantu kubanga ggwe olina obwesige mu bantu. Obubaka bw'obawa bulina okuba nga obwekakasiza nga ge mazima kubanga mu ndwadde zino ez'amaanyi ezigwawo obugwi ng'Ebola abantu buli omu ajja n'obubaka obubwe. Mary Namirimu yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.